Yes, mbaniriza akadde kano muli mutya mwenna banfollowinga nammwe abagyekumirako eno bagita Fad TV yugikubiriza negamba nti following ate subscribe ng'onyige nekkade. Ono omusajja mukulu Okello alumiza okuba nti nomunnange yatta abaana b'essomero ye ebibye si birungi olw'ensonga nti abasibe mu Buduukulu gye baamusibira bagamba nti bagenda kumwekolerako emikolo. Bagamba nti ekibonerezo kye bamuwadde nti bo tebadde tebakola ki babadde si kye baagala, bagamba nti bagenda kumukolako emikolo agenda kukiwulira agenda kukiwulira okusinza ku bannayuganda basinga bagamba nti Okello ono ekibonerezo nedda. Jjukira information eri mu kubanga etambula ku social media eraga nti Okello yasibiddwa mayisa bulamu bwe bwonna abasinga bagamba mbu ekibonerezo tekimala mbu yadde yeetaaga kalabba yadde yeetaaga kalabba amawanga agasinga naye gakyakozesa obulabba naye mbu mu Uganda akalabba kaavaawo akalabba kaavaawo naye amawanga agasinga omanyi munnange n'akalabba nako si ke kangu bannange naye mbu Abawarabu si bakalabba bakakozesa ddala. Weetegereza eggwanga erya Iran kigamu ku mawanga agakyasinza okuba nga gakozesa akalabba eggwanga erya Iran. Ozannya gwe n'okuzannya Bahrain bo tebaagala kumanya buzzi emisango ebiti bateeka gaawandiikibwa era naawe okimanya nti guno nguzizza ngenda kukalabba ngenda kuwanikibwa. Bagamba nti ebisa esinga omuntu wemubambunga mukozesa akalabba nti emisango giba wansi naddala munnange emisango egyo eminene. Omuntu aba atya ng'agamba nti waayi bwe natta abantu bannange bayinza okunkola ki okunkubya amasannyalaze oba okunkutulako kicwa oba okunnyimbamu omuguwa ne guntuga mpaka kufa. Akati Uganda yo munnange musajja mukulu ono Okello eyatugumbula abaana b'essomero yakalabba yandibanga munnange yakawonye naye abasibe bagamba nti bagenda kumutulugunya mpaka kuwulira bubi Uganda Police yavudde nerabula abasibe abo abakola ki abali mu Kaduukulu ne musajja mukulu ono Okello abagamba nti bannange mugende empola ebintu mu bitwale ize. Mayise bonna abasibe bano babaayo nga munnange nga bakola ki balaba ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ensonga nti amawulire eri abasobola okuba nga bakola ki bagalaba era Okello yaakake kaweddemu dda naye nga Uganda Police yo egamba nti munnange ebintu mubikwate ize temubaako nsobi yonna gye mukola ki temubaako nsobi yonna gye mukola kubanga muyinza okwezaalira ebitukula makayi byazaalira ku ttale bwe munaabaako kye mukola ku musajja mukulu oyo Okello kubanga yamaze okuba nga asalibwa nti munnange wakusibwa mayisa. Yongera okubanga ogifollowinga ate ogyekuumireko bagita Fad TV nkwebaza nagyo sinza okubanga ofollowinga negamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu comment section ate osalenga ofollowinga. Jjukira okusinza ku butambi Uganda Police bwe yafulumya oba CCTV camera bulaga Okello ebitundu bye yatambuliramu nga tanaba kubanga atta abaana abo kyokka Okello yeewakana disi yatta abaana kyokka kamera ziraga nti yaliyo mu bitundu ebyo abaana balyoke battibwe. Kakati ekibuuzo mazima ddala Okello yali aliko kikyamu ky'ottuuka okutta abaana abo? Yali alinnyiddwako mandwa? Yali anywedde ebitamiiza ng'anywedde endyago byebibaaba? Yali anywedde omwenge nga mungi nnyo nga gumutuuse ku bwongo? Tewali amanyi mazima ddala gwe n'otamiira nekikutikka nti ogenda otugumbula abaana ebyaddala bikutabula era bannango bikonfyuzinga omuntu yenna n'otabulwa nogamba nti omusajja ono yali alowooza ki mazima ddala okutuuka okutugumbula abaana yali alowooza ki? Kati na bannange mbebaza mwena abanfollowinga nammwe abagyekumirako nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekkale bakita Fad TV naye nga amawanga agasinga singa Okello yabadde mu mawanga agasinga ag'Abawarabu ago singa zembuyaga ezikaza bali tebaagala kumanya obulabba bo waabwe bukyaliyo. Wookolera ensobi yonna naawe okimanyirawo nti ogenda kuwanikibwa olaba amawanga gakukwata bukwasi ng'obega mu ggwanga lyabwe
just ng'obegera eggwanga eddala ng'oli mu ggwanga lyabwe ofulumya information yaabwe ogitwale ofulumya abwe ogiwe eggwanga eddala ne bakunyiga kakati tebeezamu ng'ossa abaana ng'ossa abaana mazima ddala ng'ossa abaana abato abaana tebatalina kye bamanyi kwasigamba nti omwana omuto omussa abadde alina kye yakkola oba alina kyakutuusaako naawe ekibi ng'oli mukola ki ng'oli mukola iko ng'oli mukola iko ng'oyagala mwenkano ng'oyagala mwenkanenkane mwana omuto giba giwunye baaba giba giwunye akati Okello yafunye chance naaba ng'ali mu Uganda muno naye abakubanga yagiddiriza mu mawanga g'ebweru ag'abasajja abawalabiya teba muzannyo teba kuteesa Irani Bahrain Saudi olaba muntu bakwata bukwasi ng'otembeeza njaga ng'ogikukusa ogiyingiza eggwanga ne kakujjuutuka ne gikuwunyira nga tebeezaamu ng'ossa omuntu ossa abaana bye bimu nange bitambula akadde kano ku social media bakita Faali TV UG abasibe bagamba nti gwe Okello tujja kwekolerako tujja kukutulugunya naawe okiwuliremu ate sikosibwa amayisa naye nga n'okutulugunyizibwa kw'otulugunyizibwa ng'okukusakata tukusakata nani sitoopu baaba poso nga banamufunira akaduukulu akakekubo bwe naye bw'anaabanga mu kaduukulu mulimu abalala basuubiza okuba nga munnange bakola ki naye bamukolako emikolo Uganda poliisi ebalabudde ne bagamba nti mukikwale ize mugende empola naamubaako kyamukola naffe tujja kubakola ki naffe tujja kubakolako emikolo naffe tujja bakolako emikolo kubanga Uganda poliisi egamba nti ono yaswaliddwa dda ekibonerezo ky'amayisa omusajja oyo ali mu kweyagala ssebo ssebo luli yalina ku lw'enzuuli nga yeeyagala omusajja yatta abaana n'abiteekamu n'okubalaata bajooga Iraka batumiddeko abali mu Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh mbagamba nti muli babode nnyo okubanga mu followinga Faadi TV UG wano updates mba nazo buli lunaku olujja ku nsi kuno Okello ebyo si birungi abasibe bagamba nti tujja kumukolako emikolo mwongere kubanga mugiye kumira ku subscribing onyige kade beera nga ofollowinga buli lunaku content nteekayo